paka wenkoledde story eno nga details entuufu tezinaba kubeera nga zivaayo. However, emmotoka ya Honorable Balaam Barugahale yakoonye wabaddewo akabenje era nga yakoonye owa boda kigambibwa nti owa boda yafiiriddewo. Ekitamanyikiddwa Honorable Balaam Barugahale minisita yabaddemu mu mmotoka oba teyabaddemu mu mmotoka kubanga kikkakasibwa nti emmotoka yo yeeyiye. Ate emmotoka teyinza kwevuga yokka either nga yabaddemu oba nga mwabaddemu driver we. So akabenje kaneno kabaddewo Kagaddi district gye kabadde. Kijjukire olunaku olweggulo olwabaddeyo primaries z'aba NRM abo bagenda okubeera nga beesimbawo kwegambe obuvuyo bwabadde bungi era n'okutawuka okuva eno ddeeno jangu eno va eno ddeeno jangu eno ddeeno jangu vaayo ddeeno twabadde nako kungi. So ndowooza mu kavuyo awo jangu ndeetera bino oba otumye driver oba akoze eki emmotoka zabadde busy nga zikola emirimu egyazitondebwa bwetyo akabenje kabaddewo. Kigambibwa owa booda ye yafiiriddewo, owa booda gwe baakoonye yafiiriddewo. Honorable Balaam tebakakasa oba yabaddemu oba teyabaddemu naye chances nnyingi ez'okubeera nti Honorable Balaam ye teyabaddemu naye ng'emmotoka ekola emirimu gya Honorable Balaam Barugahale ye yakoze akabenje kano. Ngenda sigala nkuwa updates ku biki nga bwe bigenda mu maaso wano ku SMX Media. Gwe kyolina okola subscribinga nyinga notification bell ebisigaddeho bitulekere. Nkujjukiza omuyimbi ayagala okukola oluyimba lwo olwa video on top of that nga bagenda lupromotinga ku TV stations ez'enjawulo. Kalubiri lwa audio nga bagenda lupromotinga ku radio stations ez'enjawulo olw'okubakuwa enamba y'essimu. Ate gwa n'omukolo gwa mbaga kwanjula graduation MDD z'amasomero tukubireko obukubizi ku enamba y'essimu tulina cameras ez'omulembe tugenda kukwatira omukolo gwo tojja kubeera nga wejjusa.